Omuggalo gwa ssennyiga corona tegwakosa byanjigiriza byokka wabula abantu abakulu n'abaana abato bangi bafuniramu ebizibu bingi nga n'okutuusa leero babinyumya nga lutabaalo. BBS Terefayina ewayizaamuko n'abayizi b'essomero lya Mengo Senior School wana mu Kampala ne battottola bye baayitamu mu muggalo era ebyakosa ennyo obulamu bwabwe. Okusoma kuyimiridde kye twali tutawulirangako mu ggwanga Uganda ne tukanga abaana tebasoma babeera waka olwo emize egy'enjawulo ne gikula mu baana. Abayizi bano bagamba nti abamu ku bannaabwe beekyawo olw'okutulugunyizibwa abantu ababakuuma ate nga tewali bantu basobola kubabudaabuda bwe batyo ne basaba essomero okubakwasizaako. Bamu ba drug addicts kati bwajja mu ssomero akola biri byatasanidde kukola mu ssomero. Abamu ku bo basiba mu kukaaba amaziga tebasobola na kwebaka, abalala abawala bafunye embuto eri abaziggyemu ate nga bali wano mu ssomero ate nga n'okugyamu olubuto nakyo si kirungi omuntu tasobola kuba setodde. Abamu tusoma nabo naye nga balina lubuto, abalala bazadde baabwe babakozesa ewaka bingi, abamu bagenze mu bikolwa eby'obukaba ne bibaleka nga si be bamu. Olwaleero lwe lubadde olunaku olwokusatu ng'abaana babudaabudibwa ku ssomero lya Mengo Senior School era abamu ku bayizi ebisoomooza bibalemye okwatula ne basalawo okubiwandiika. Kino kisobola okuyamba gavumenti okufuna ekifaananyi n'elowooza nti nefuna ekifaananyi ky'okutwala programu eno mu masomero agalala whether government or even private schools. Reverend Nsubuga Mugabi akulira okubudaabuda abayizi era omulyoyi w'emyoyo ku ssomero lino agamba nti bakizudde ng'abaana ebizibu bye beetisse bisinga n'eby'abantu abakulu n'asaba abazadde obutalekerera mulimu gwa kubudaabuda. Mbasaba musabire abaana bammwe, mwogereeko n'abaana bammwe, mubawulirize. Kale ng'omusalira omusango sooka omuwulirize omuteeke mu kkubo ery'okutya Katonda. Ayongerako nti ebyasinga okusoomooza abaana mu muggalo nga nakati bikyabali mu bwongo be bantu abalinako oluganda okubakabasanya nga kino kyetaaga okusalira amagezi mu bwangu. Ng'oli kojja wa mwana, ng'oli ssenga wa mwana, ng'oli cousin, naye nga yennyini olw'okuba alabirira omwana ono alina obuvunaanyizibwa bw'atwala gy'ali ng'amukozesa kyekyokusoomooza oluusi n'ogamba kakati osibe taata azaala omwana. Twaha Musoke nga mukugu mu kubudaabuda akubye ebituli mu nteekateeka ya gavumenti ey'abaana okusomera ku masimu kubanga abayizi bangi badda mu bintu bibajja ku mulamwa. Gavumenti yandibadde etunulya nnyo at least buli masomero gabeere ne computers, internet service zibeere nga ziri free okusinga buli mwana wanaabeera n'amasimu. Kyabulabe nnyo naddala mu nsi zaffe za Africa. Musoka ayongerako nti ebisoomooza abaana bye balina bingi nga bwe batabaawo kikolebwa eggwanga lyolekedde akaseera akazibu kubanga be bakulembeze ab'enkya. N'abo abasobola okwogera n'abaana batwale obuvunaanyizibwa okubeera nga boogera n'abaana tufune omwana omulungi, omwana ayagaza eggwanga lyaffe n'obwakabaka. Stella Nandawula ne Richard Mwanje, BBS Terefayina Gambuuze.